Habert Musasizi atemera mu gy'obukulu anamugumu omutuuze ku kyalo Mabanda ekisangibwa mu division y'Egombe ng'ono yakuba omuyizi w'essomero Martin Bukenya ekigambibwa okumuviirako okufa bwe yamusanga ne muwala we ng'amutwalidde akamuli ku lunaku lw'abaagalana addiziddwa mu kkooti ento e Matugga ku musango gwaliko ogw'obutemu. Kkooti ebadde ekubyeko ab'enganda z'omugenzi nga bano babadde bakulembeddwa mu maama w'omugenzi Imelda Nakiyemba nga bano babadde bambadde engoye okuli ekifaananyi ky'omugenzi Martin Bukenya n'obubaka obusaba obwenkanya eri omulenzi ono eyattibwa. Omulamuzi Esther Nahiria omusango agwongezaayo okutuuka nga 2 omwezi guno oluvannyuma lw'okuba nga poliisi ekyakola okunoonyereza. Nnyina w'omugenzi Imelda Nakiyemba ategeezezza nti ayagala omulamuzi agenda okubeera mu mitambo gy'omusango guno okumubeerera ow'ekisa olw'omwana we gw'agamba okufiira mu bulumi, so ng'ono agamba nti yali atuuse mu kiseera ekigasa eggwanga naye kennyini nga maama Kalenge Nyiike agamba nti gy'alimu y'amaanyi. Ng'omuzadde mpulira obulumi bungi temusobola na kiteebereza. Nina obulumi ku mutima, omwana wange yafiira mu myaka emito, omwana wange yafiira mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu butasobola na kunnyonnyola muntu n'abutegeera, naye mbadde nsaba justice omwana wange afune obwenkanya kuba kati kyekika kye tusasobola omukolera kufuna bwenkanya. Era nkoowola bannayuganda mwenna gye muli, abantu mwenna bekikwatako musituke munnyimirire emabega omwana waffe Bukenya Martin afune obwenkanya. Era n'enkoowola essiga eddamuzi omulamuzi yenna oba mwami oba mukyala agenda okutuula mu musango gwa Bukenya Martin, nyabo oba ssebo nkusaba obeere muzadde otunuulire Bukenya Martin emyaka gye yafiiramu. Bukenya Martin yali atuuse emyaka egigasa eggwanga. N'abooluganda lw'omugenzi abalala basabye obwenkanya ku nsonga eno. Martin tasobola kubanga dda naye nga ffe abooluganda n'ab'emikwano ku nsonga ya Martin tusaba bwenkanya. Nekye tumanyi nti era gavumenti ejja tuwa obwenkanya obugwanidde okusinziza omwana waffe amaanyi mwe yafiira. Tukya tusinga okwetaaga mu byonna kubanga tewali kye tuyinza kuzza. Kitulese ku kkooti olwaleero twagala justice ku mwana waffe yafiira myaka emito. Tulina okunyolwa kungi naye tunaba tufunye justice ate tuyinza okugumagumamu yadde ajja kuba takomyewo. Omugenzi Martin Bukenya yali muyizi ku ssomero lya Hillside SS Matugga nga n'abamu ku baali basoma naye babaddewo ne bategeeza nti baagala bwenkanya. Saba bwe bwenkanya gavumenti bwe bwetuwa tomanyi obwenkanya bunaabaawo bunaaweweza emmeme zaffe. Tukyali mu kunyolwa era kye tusaba bwe bwenkanya obw'amaanyi obwa munnaffe Bukenya Martin. Tewali kye tuyinza kukola kumukomyawo mu bulamu bwa nsi eno. Naye ffe nga mikwano gye tubadde tusaba gavumenti ekole ekyo ekisaanidde. Afadhali tufune justice eri okufa kwa mukwano gwaffe. Kubeera Martin yali mukwano gwaffe ffenna nga ye muntu ali open gye tuli nga mukwano gwaffe tumugamba ebizibu byaffe n'atuyamba, naye kino ekyamutukako kyatukuba wala nnyo era kye tusaba ab'obuyinza basobole okumuwa obwenkanya yonna gy'ali ng'ono omwami afuna ekibonerezo ekimujaamu naffe tubeere bakkakkamu we tuli. Haji Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindiri.